okusingira ddala eyasooka okuleeta ekirowoozo kyago era waali, ne twebaza basseeka abaasomesezzaako, twebaza nammwe mwennyini abazze okusoma. Engeri protocol gye simanyi bulungi bakadde baffe mu buvunaanyizibwa bw'obusiraamu bakyabaliwo, yinza okuba sibatandikiddeeko, naye nga ffenna okutwalira awamu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ekyamazima nabadde mmanyi nti obuvunaanyizibwa obundeesezzaako eno kwanukula ku bibuuzo byammwe. Ngambye ku wabula si bibuuzo, kuba waliwo bye mutubuuza ekyamazima nga bizibu naffe nga tetukola ki, nga tetubimanyi. N'engeri gye nsabiddwa okubawaayo wasiya, wasiya ndowooza kitegeeza ekiraamo kigenda kwetooloolera ku swala. Kuki? Kubanga bwe ntunuddemu mu busiraamu ekisinga esswala obukulu mukimanyi. Oli awanika omukolo atugambe nti kino kisinga esswala obukulu, era nga tonnasaala kyo oteekwa okuba nga okirina. Oyinza okumpa ansa entuufu naye omukono owanisiza ogutalya mmere. Kiki? Shahada. Eyo shahada nkulu nnyo nnyo nnyo, era ataliba na shahada ku kiyama tebagenda kuteekawo minzaani n'emirimu gye. Shahada ebirungi n'ebibi byali byenkana. Ekiddako mu bukulu mu busiraamu esswala. Kwe kukola ki? Kwe kusaala. Nga bw'oteekeddwa okusengejja ennyo shahada yo ereme kubaamu bikutubba bya shiriki, mu ngeri y'emu bw'otyo bw'olina okusengejja esswala yo. Kubanga esswala singa yali muntu, ndowooza esswala si muntu, mukimanyi, ng'ate omuntu alina amagulu ameka? 2. Okugulu okumu kwalibadde shahada, okulala ne kuba swala. Kubanga shahada ne swala bitambulira wamu. Era kyongulaba omu ku batukulembera abalongofu abattabiina yagamba nti lam yakun ashabu rasulillah, basahaba bannabbi baalinga la yarawna shay'an nga tebalaba byonna tarkuhu kufru, oguleka nga buba bukaafu illa ssala, kujjako essala. Kitegeeza walekanga okusiiba nosigala nga oli musiraamu omwonoonefu, n'oleka hijja nosigala nga oli musiraamu omwonoonefu, n'oleka zaka n'ebirala, naye kawalekanga essala. Era yegenda okusooka okubuuzibwa oluvannyuma lwa shahada, yegenda okusooka okukola ki? Okubuuzibwa. Kibuddeyo bulungi? Fa in wujidat tammatan, nabbi yagamba nti bwerisangibwa nga nzijuvu. Obujjuvu bw'esswala bubeera mu bintu, bulabikira mu bino wammanga. Ekisooka nga tonnagisaala, obulombolombo bwayo bwatuukiridde bulungi, ate nayo kennyini ogisadde otya. Bwerisangibwa nga nzijuvu ng'omanya nti alhamdulillah n'ebirala bigenda kuba bijjuvu. Kibuddeyo bulungi? N'ekirala, nabbi yamala emyaka sallallahu alaihi wasallam e Makka 13 ng'asomesa ku nsonga ya empagi eri esoose eyaki? Eya shahada.
n'ebirala ebikoonangako akatonotono, naye kusiiba Ramadhaani teyali Makka, zaka teyali Makka, hijja teyali Makka. Ezo zonna kusaala Idi, kutabaala ntabaalo za ddiini, kwaziina kuno kwe e Makka tekwakola ki? Sole kwaye Makka. Lwaki mulowooza? Esswala yali newankubadde ebyo byemmenye byatandikira Madiina, naye esswala yatandikira wa? Makka. Naye nga tukuli kwaziina, tekwaliko kukola ki? Omuntu yayitanga munne kutandikira Madiina. Nekyenyagadde mu kyo nti emyaka 13 ebintu ebikulu bwe bityo kusiiba, hijja, zaka, biki okubanga Allah yabirindiikiriza, n'esswala yo naaga nti yeetandike, ng'ate etandikira mu sizoni ya kunyweza tawhid na aqida, kyali kiraga obukulu bwayo. Kitegeerekese bulungi basiraamu? Pozi n'ekirala teri atakimanyi mu mmwe ti emirimu gyonna egy'obusiraamu Allah yagiraalika ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ali ku nsi, okuggyako ki? Essala. Mwaka gwalinga gwa 10 ng'akyali Makka amaze okufuna obubaka, Allah n'amusitula n'amutwala mu ggulu. Naye ibaada gye yakomawo nayo yali ki? Yali ssala. Ekyo oli bw'atambulanga n'ajja eno n'aga ngenda basomesa ku ssala, tugambanga nti olugendo olwo lwonna ng'agenda kukoona ku ssala, luli olugendo teri muntu yali alutambudde yadde ejjinni agawenyuka embiro eri supersonic, ne nabbi yalutambula, ekikulu nga ki? Ssala. Ekirala mu ibaada zonna Allah essala mwe yateeka ekifo omuntu mwasinga okubeerera okumpi ne Allah we. Ekifo kyali akimanyi nga ibaada ya ssala yokka bwe tukolera ekikolwa ekyo kati biri nti nvunamirwa kusoma Qur'an, nvunamirwa kwebaza Allah, bigoberera bugoberezi, tiweefaanaanyirizeeko ali mu ssala. Tuse ku aya y'okuvunama, weefaanaanyirizeeko ali ku ssala. Funye ekyengera, weefaanaanyirizeeko ali ku ssala. Okole ki? Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kifo omuntu mwasinga okubeerera okumpi ne Allah we kyekyo ng'avunnamye. Ekifo kyo mukitegedde, ate kiseera ki omuntu wasinga okubeerera okumpi ne Allah we? Kino kibadde ekifo. Ekiseera ani akimanyi? Wangi? Ekiro makulu enjuba olugwa paka mmambya lwesala, walifunziza ku kiro n'otubuulira kaseera kyako ak'ekiro. Akaseera ako ak'ekiro kyekimu kyokusatu ky'ekiro. Ekyo kyekiseera omuntu kyasinga okubeera okumpi ne Allah we. Era okolerangawo ebyamaanyi. Nga ki? Mwana wattu, sabirangawo nnyo Allah akusonyiwe. Ati Allah yagamba wabil ashari, ne mu biseera ebyo ebyamalya ddaaku, mukivuunulenga nti ebyamalya ddaaku abantu bamanye nti ddaaku kya sunno girira mu biseera ebyo kuva ssaawa 9 paka. Wabil ashari, ne mu biseera byamalya ddaaku hum yastaghfirun, abaddu bange baba bali mu kunneegayirira, beegayirira Allah. Muleeterewo nnyo istighfar mu kiseera ekyo. Mwana wattu n'okusomerawo Qur'an esomerwa nnyo mu biseera ebyo. Otazuukuka ng'omaze layiri n'otasuuka Qur'an. Eyali wakati w'okumala okulya ddaaku
ate omulala ye yagamba kyogamba nti wosomera kyali kiraga bwe tubanga tupima ebiseera n'ebifo tukozese nga njogera za busiraamu, njogera za buki za busiraamu. Oli naakubuuza mubende wano omazeewo bbanga ki, noga nti Ramadhaani 3. Omazeewo Ramadhaani mmeka? 3. Niwe oli ayinza okugamba Christmas 3. Kyekikulu ennyo ekyo. Gamba mazeewo Ramadhaani mmeka? 3. Ekirala ku swala togambanga nti nagiyiga n'engimalako. Nga wano wetutudde sahaba yayingira mu muzikiti n'aliraana nabbi sallallahu alaihi wasallama asale ng'amulaba. Ffe enkola yoga nti sisaala nga ninaanya seeka ajja kunkwata ensobi eyo yaffe nga ffe ab'omulembe guno. Naye yagenda n'aliraana nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate nabbi n'atwala obuvunaanyizibwa n'amutunuulira alabe asaala atya. Sajja wattu sola bwe yagimala nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli, genda oddemu osaale tosadde. Bigambo ebyo njagala mwetegerezemu ekigamba tosadde. Ekibuuzo yali tasadde, kitegeeza yali asadde mu makulu kati golina mu bwongo, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba kati tosadde mu makulu genjagala era kati obeere nago mu bwongo. Lwaki yamugamba tosadde? Byosadde tebikola ki? Tebiriiyo. Gwe wakaawo tebakuwanga mmere ey'ekyeggulo oba kyamisana oweewo n'ogaa naye leero siridde, naye ng'ogimaze nawo ogimazeewo naye ogambye tokoze eki? Ddaayo osaale tosadde. Naddamu tolowooza nti teyeetereeza, yeetereeza era n'asaala ng'omulundi ogwasoose. Ddamu osaale tosadde paka lwe gyawera emeka. Naga nti ya Rasulullah la uhsinu ghayraha, sikyalina mulundi gwe nja kulongoosa. Allimni, nsomesa. Kati weeteeke mu ngatto z'oyo gwe naye ani asinga okumanya esswala? Njoga ati oyo naye sahaba bannanga oyo ye musinga. Kugasinga gw'obadde mu ngatto ze n'osaalira mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam, naawe yali gikuddisizaamu. Ngenda kuyimulesaayo omusiraamu omu naye nga kyeyagalire eyeekakasa nti esswala agimanyi. Waliwo ekikolwa kye njagala atukoleremu tukifunemu ekyokuyiga. Nga bwetegeka yimirira mu siraamu ojja kufunamu empeera bw'onaabanga eitha okimanyi oba tokimanyi, kuba banno bagenda kugoberera gwe. Ayimirire. Ddayo osaale kubanga tokoze eki? Tosadde. Ate ku mulembe gw'abasahaba radiyallahu anhu ekyamulema ensonyi kadde waffe agenda kuyimirira. Ddayo osaale tosadde. Tugeze ku mirembe gy'abasahaba radiyallahu anhum. Yajja oli n'asaalira ewali okumpi ne sahabi Uthman ibn Affan. N'abuuza nti mundu kam sallaita, wano osaalidde bbanga ki? N'agamba 40. Riwaaya esinzika 40 sana. Bukhari ye ekya sanati yakiteekako yagamba 40. Naye singa tututte ekiga nti yasaalira myaka 4. Sahaba omanyi kye yagamba musajja oyo? Yamugamba nti innaka, mazima ggwe, lam tusalli, tosaalangako, wala mutta ala dhalik, singa ofiira ku mbeera gye nkulabye osaalamu, la mutta ala ghayri lmilla, walifudde toli ku milla ya busiraamu. Kitegeeza waliwo kati abasaala naye ngeri Allah bapita. Kiri ekigaa nti enjawulo kati waffe nabali kusaala kikola ng'ogisadde mu butuufu bwayo. Kibuddeyo bulungi. Omulembe gwa Umar radiyallahu anhu, Isiraamu bugenze e Palestine oluvannyuma lwa asiri, sahaba asomesa bye yasangayo, bwe yamala abawa tayimu y'ebibuuzo. Omu yabuuza maadha tunkiruuna alayna mundu an ahidtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kiki mulabanga tukikola mu bukyamu ebbanga limu amalanga mubadde n'omubaka sallallahu alaihi wasallam sahaba yali mugezi naga ati la nunkiru alaikum shay'a tiwali kye tubavumirira byonna biri perfect ghaira annakum kujjako mpozi la tutimuna sufufa tumanyi kujjuza layini الشافعي mulendo wa Malik rahimahullah bamubuuza mu musomo nga guno kyobusirambula butya an takhlili asabi' ar-rijlayn fi al-wudu okusosa obugere ng'ofuna wudu oyiwako obuyizi mazzi ku bigere ku bulu nga toyisaamu toyisaamu bugalo n'abaga nti laysa dhalika ala nnaasi ekyo tikikakata ku bantu teyakyanukula bulungi nga imaamu mulamba imaamu wansi yonna waliwo omuyizi ow'empisa n'agamba nti fataraktuhu namuleka hatta khaffa nnaasu min almasjid paka abantu bwe bakendera mu muzikiti tibyali nga mulembe guno nuhu nensoma hadisi dhaifu nojja nunga nti seekaako nno kanyonyi hadisi gyosomye kanyonyi la nunkiru alaikum embadde nzise kuli fataraktuhu namuleka hatta khaffa nnaasu min almasjid ne bakendera mu muzikiti faqultu lahu paka lwe namugamba nti indana fi dhalika sunna nga tulinawo hadithi ekyogera Imam Malik n'abuuza omuyizi we yali ayitibwa Wahab wama hiya hadisi kyeyo sunna kyeyo n'agamba an Shaddad bin Aus an Shaddad hadithi eva ku Shaddad yagamba radiyallahu anhu ra'aytu rasulallah nalaba omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu bayna asabi' ar-rijlayn fi al-wudu ng'asusula obugere bw'ebigere ng'afuna wudu. Imam Malik yagamba nti hadha hadithun hasanun hadisi eno nnungi nnyo wama alimtu bihi illa saa badde sigisomangako ngisomye lwaleero. Oyo nno muyita imaamu si imaamu wa muzikiti lwakubadde imaamu w'omuzikiti alina ekitiibwa kye nekolo baagamba imaamu Shafii yavanga mukulembeze emu sunna tukozekanga tugamba nange lumu nali ŋŋenda e Kasese infact nayita na wano nasimanyi buwanvu bwayo manyi nasanga ejjuma e Kasese nasanga yawedde dda ate kibaasi nekifiirako ne mukubo nesanga ne asiri ewedde naye nga basiraamu balinzi mwana wattu nali nina kutandikira kuswala kyawo dhuhuri asiri katnezijukira badde nina kutandikira kuki ku dhuhuri malayira Allah ti ensonga eyo nali sigisomangako mu busiraamu ti okola otya era natandika gisomera mu swala mutima ogumu ne guŋŋamba esswala zigendera mu oda kati otandikiddeko asiri tonnasaala dhuhuri giveemu omulala nga nninga alina emitima ebiri ne guŋŋamba kyusa enniya ebadde gyosadde eya asiri efuuke dhuhuri naye ne ŋŋamba swala ya kika kyeyo gyotandise nga asiri ate gyegweredde nga dhuhuri. Omutima ogwokusatu ne guŋŋamba lwaki togivaamu bikudubunkanye lwaki togivaamu nomala okwesomesa bannaatera ogivaamu mulala ne guŋŋamba naye wabadde tomanyi saala ŋŋamba kale asomesa bana mu muntu omu kamala okusaala esswala bwe yaggwa ne nkuba essimu e Kampala mwana bwe nasookera ate bwali munaawe
ngamba kakireke sigenda giddamu wayita emyezi ena King Fahad awaliwo bookshop ninsangawo ekitabo kiyita ahkamu sala kya Sheikh bamwita Muhammad Bayumi zijagala nnyo ebitabo by'essola nenkigula kyantwalira emyezi nga 8 nengwa ku masala ago ndina okkirizibwa okusaala essala eyo mu maaso nga tonnasaalayo emabega ngawo ensonga 3 ensonga ng'obadde tokimanyi kitegeeza ki tokisomangako nti tandikira ku y'emabega ng'otandikidde ku y'emaaso tebagikuzisaamu nga naye nze mbadde nkimanyi kyo tikinkwatako. Ekyokubiri ogandika nandikire ku y'emabega wonaagimalira ate nga neyo maaso ekoze eki zonna ozisaale ng'oliwa taasaako nnyini ekiseera yo gisaalire mu kiseera kyayo era ogisaale ng'okola ki ng'oliwa eŋŋamba ekyo kale naye si kyekibadde kinkwatako wagala yaleeta ekyokusatu kinga weerabidde eŋŋamba alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu salihaati lwaki byonna bye bayitiddemu kuva ku yasalira mu maaso ga nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba ddamu osaale tusadde Afumaani bwe yagamba nti osaalidde emyaka emeka 4 tosaalangako Omaru atuuse Palasitayini enyiri tebamanyi zitereeza tugeze wa Imaamu Maalik Imaamu mulamba Muyisi yamutereezezza ate nga nsonga yawuzu ate tutuuse ne ku mwalimu wammwe amasala gamudobonkanirako mu swala katagasomangako kati awo bonna abamenyeddwa bw'obanga gw'oli waggulu waabwe eswala ogimanyi eswala okola ki nze waffe kyetusembyawo tugende mu bibuuzo muganda wange annyaniriza obulungi yimirira mu maaso g'oyo muzeeyi yali emabega si bwe kiri gwe basaaza kawansi muzeeyi asigale waggulu kati muzeeyi ono agenda kuvaayo wansi bw'oyingira mu swala oli mupya vaayo wansi muzeeyi ayingire mu swala muzeeyi swala tannagiyingiramu kuyingizaamu sooka oddeyo wansi mubeere wano obadde bali wansi kati muzeeyi azze ona ayimuka otyo awo njagadde twetegereze agiyingiddemu ng'oli amaze kuyimirira oba agiyingiddemu ng'akyasituka ava wansi agiyingiriddemuwa ekituufu kyekiruwa muzeeyi aleeta etakbiira ng'ono akyava wansi oba alinde kuyimirira alyoka aleeta etakbiira bulijjo wadde okola kino waki bulijjo kyokola okibuukiridde kati Allah yamanyi kati muzeeyi oyo yeddala saaziruddemu akoze ekikolwa nanjiwa nayo badde ngenda mwesibako nti mulabe kuba abasinga ono aba akyava wansi olinga yaleese dda takbiira enseriyo gyebakoleremu bagirabidde gyebakoleremu ono akyava wansi olinga yaleese dda takbiira imaamu agenda okutuuka wali ng'oli obwa imaamu yabulidde dda oba nkuwe yakalala kamu kati gwe newe otuula yimirira kutama akutamye muzeeyi ovudde eri leeta muswala gireete nga tuwulira
na otyo amulabyewo tutera kuleetawo ki naye awo nze siwe mbadde njagala ku mikono gino giba gitya kutama afunze emikono n'agiteekawa alina wetuya ekituufu awo ogifungirawo oba togifunga ogifungirawo awo oba togifunga lwaki togifunga kati abantu bakola bibiri waliwo abagifunga waliwo n'abatakola ki si kyonoono nnyo bw'onaaba togifunze mawe ng'ogifunze naye ekigambo abamanyi kye basengejja batugamba nti togifunga lwaki kuba togenda kusomerawo kintu n'eki Allahu akbar sami'a Allahu liman hamida tofunga kubanga togenda kukola ki kusoma gireke wano wansi osange imaamu waayo tugende mu bibuuzo byaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaweereza ebibuuzo nsaba mulekerawo nebekuba nakuwaza kubanga omusomesa nako mugambye topika yagireke okusinziira ku bibuuzo bye mumpadde byalibwa ku ssaawa 12 era mujja kubeera baakisa mukomentereze tandisa ebibuuzo. Ekibuuzo kisooka kigamba omusajja azingibwa mu ssanda mmeka era omukyala azingibwa mu ssanda mmeka? Omusajja azingibwa mu ssanda 3 ekyo kyo amadhehebu gonna nga kikkaanyaako. Omusajja azingibwa mu ssanda mmeka? 3. Omukyala abamanyi bakiinako ebigambo bibiri. Abamu bagamba ez'omukyala ziba 5 enkana y'okuba 3 oba 5 eva ku ki eva ku hadithi. Abamanyi abalaba nti entuufu baakolera ku 5 era nekikyaka nnyo mu nsi ne Uganda. Abamanyi abalaba nti hadithi eyogera ku 5 si ntuufu ku bakyala bagamba nti kati omukyala adde ku kikolo ekya ssande 3 ezaki ez'omusajja. Era ne wano e Uganda waliwo baseeka ababatya eky'essatu era ne bakisomesa. N'ekyo tugamba ereme kuba sematalo ya ku 3 ono azinze mu 5 ono azinze mu 3. Kati nze wange Allah bw'ali mujjulula oba yali bansoose yamuzinga mu 3 kuba nzi kye namatira. Naye bwe nsanga oli azinze mu 5 kiwali busibu kuba nakyo kiriko abamanyi abakola ki abakyogera. Ekirala omusiraamu akkirizibwa okuwasa mulamu we bw'abanga ono nabwejungira nite nabwejungira ono eyasookawo akyaliwo kiba haramu kubanga Allah mwe yatugaana okuwasa yatugaa nti wa antajma'u bayna al-ukhtayn era n'okugatta abooluganda ababiri kigaaniddwa. Kiseera ki wabula ono bw'ava mu ddya oli asobola okujja alabirire ku bwana bwani era ffe abasajja tetukiinaamu buzibu kyensuubira n'abakyala balina kuba bwe bati. Tubuddeyo bulungi wabula obbagatta oba oleesa obuzibu. Ekisooka wabadde n'oluganda lwabwe olw'omusaayi olunywevu nnyo okusinga kati lw'oyagala obbayingizaamu olw'obuko ono mujja wange ku zombi awo enganda luliwo olusingako obunywevu olw'omusaayi. Kati luno olw'obukazi bujja olaba bwe lugenda okujjawo luli olwaki olw'omusaayi naye olwamaze kwawukana tewali busa. singa mbalina bakyala bange babiri bafenna ebisaala gateekanankana
era tuzimba amayumba gaffe nga ssente kumpi tuleeta kyenkanyi ne tukola ne projects endala era nga ssente tuleeta kyenkanyi. Singa omusajja talwamutoola emmaali yeegabwa etya? Kisinziira kye mwakkaanyaako nga owase omukyalo oyo. Muyinza okukkaanya ne mugamba mukyala wange nkukkiriza okole eddembe lyange ery'okuba nti ombeerera awaka n'abaana bange ndyeggyeko, naye naawe by'ogenda okukola ogenda kukola contribution ku maka gano eitha ku byakameezi oba kuzimba. Kitegerekese bulungi? Amaka gabagaani kisinziira ku kye mwabakkaanyaako nga mufumbiriganwa kubanga n'omukyala asalawo okukola. Bwe mwaba bakkiriziganya nti mukyala wange neerekereza eddembe lyange ery'okuba nti ombeerera awaka n'abaana bange na buli lwe nkomawo nga wooli ndyerekereza, genda okole, naye nga waakolera wasiraamu ddala. Naye ojja kukola contribution ku ki? Abaana okusoma, okulya awaka n'okuzimba. Bwe mubanga ekyo kimukkiriziganyako n'aga nti kale ssente zaawaddeyo mu kameeza, zaawaddeyo mu kuweerera abaana, zaawaddeyo mu kuzimba, biba ku sayidi ya musajja, biba bya musajja. Kitegerekese? Kubanga ekyo kye mwakkaanyaako. Nga bw'otajja kubanja za kameeza, nga bw'otajja kubanja za school fees, ezigeze ku nju tozibanja. Wabula singa mukkiriziganyiza mu bigambo ebyatu ekyogenda kukola nti byonna bye tugenda okubigabanya. Okuzimba yaffe babiri, gula poloti yaffe babiri, kuweerera abaana yaffe babiri. Awo omu bw'afa, omulala asooka kuggyako hakki ye. Ebiri yateekako ate n'alikabana ya anne. Kubanga musilimuuna ala shuruutihim, abasiraamu batandika okubakkiriza bwabwe ku ndagaano zaabwe ze baba bakoze. Ate wabaawo olwokusatu nga ye kyesirikidde, mwami teyamugamba nti by'okola ojja kuleetangako, n'omukyala naye teyagamba nti bye nnaakola byange, ye n'akola bukozi. Enju bagizimbye babiri, bira poloti ka babiri, naye nga tewali yayogera. Kya mu mpisa za buntu na busiraamu, singa omukyala avuddeyo n'agamba nti kuno nateekako, mumuwe hakki ye. Mumuwe ki? Hakki ye. Wabula abamanyi abamu baagamba nti ate naye nga ndaba ndala nze si gye ntutte. Endaba endala egamba tiwaba tiwaaliwo kwogera kwonna, omukyala ne bw'aba yateeka ku nju, ne bwe yaba yakola biki, naye nga baabikola babiri n'abasajja, ne musajja we yali amuyambako obuyambi, biba bya musajja. Kati okwewala byonna mumalenga kukyogerako, okwewala ebyo byonna mumalenga kukola ki? Kukyogerako. Wabarakallahu fiikum. Okusaala salaatul layl era kasatu nga osoma kitono kitono omaliriza nosoma Qur'an n'okusaala era kasatu namba kyekisingako muswala muswala kubanga bujosomedde muswala n'ekirala ekikuyambako nti oba ebirowoozo oba biba focused, oba mu Luganda kyeki biba wamu. So nga ate bw'obeera ebweru w'esswala, bw'otunula eno bw'otunula eri, kywa Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu asaala 200 aya, asoma aya 200 ng'asaala, lam yuktab min alghafilina, tawandiikibwa mu bagayaavu. Ekiro n'osaala muswala n'osaala laaka mawe aya 100 ebyo. Ate hadithi endala egamba nti singa osoma aya 10 muswala ey'ekiro owandiikibwa min alqanitina, mu bantu abagonvu.
ni lwaki mulowooza nabbi sallallahu alaihi wasallam ziriraako ebibiri mawe aya ebibiri njogedde aya ebibiri lwaki agambye nti bw'osoma mu layiri oba ng'osaala towandikibwa mu bagayaavu n'agamba nti ng'osaala ne kino 10 lwaki agambye nti wandiikibwa mu bagonvu ng'era kiri mu swala kulaga nti ekisomesi Kulaani yonna esomeddwa ng'oli mu swala yabbeeyi nnyo okusinga gy'osomye ng'oli ki bweru wa swala era bw'obanga oyagala kusomayo aya 5 ekiro ng'olina agakyayimirira zisomere mu ki swala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh mbuuza omukyala singa azaala omwana Mungu n'amujjulula akkirizibwa okumusalira akiika oba yujizuhu ulama abamanyi bakikkiriza omusalira aqiqa era ne bakkiriza ne okumutuuma erinnya so nga ate yakola ki yafa ku kyerinnya omwana oyo bw'abanga yafa awezezza emyezi 4 kitegeeza nti yali afuuyiddwamu omwoyo si we kiri ng'ate buli afuuyiddwamu omwoyo ajja kuzuukira ate nga buli ekibuuka siryagala ngamba nti erinnya ery'abakabona balimpite nga tuli eri masanyu g'ejjana bataata bansonyiwe naye ng'eryakibuuka nedda era ne bw'olimpita nnyiiga kati olw'okuba omuntu yenna alizuukira erinnya lye baamuyita ku nsi lye bagenda omuyita ku nkomerero abamanyi bwe baava ne bagaa nti oli ne bw'afa nga yakazaalibwa mu mutuuma erinnya mwana wange gundi eyafa ng'oyogera erinnya lye ku kyakiika ndowooza mukimanyi ekimu ku bigendererwa by'ogisala kuwolereza bakadde kuwolereza baki kati ekyokuwolereza kiyinza okuvaawo olw'okuba afudde nedda newankubadde abamanyi abamu baaga nti ekya akiika kuwa bukuumi mwana ono ate bw'aba afudde obukuumi buba bwetaaga ki amakulu okuuma shaitaani naye kiri ekigambo kinywevu ekiraga nti omwana wakuwolereza mukadde we singa amusalira aqiqa n'olwekyo tumusalira ne bw'aba nga afudde. Essala ya subuhi ne isha eriwo esooka mu mbala ey'olunaku eriwo esooka tubale nti olunaku lw'obusiraamu lukya ddi era n'olw'obusiraamu luziba ddi ekijja tuyamba okumanya ku zombi eriwo esoose. Olunaku lw'obusiraamu bukya ddi basiraamu bukya ddi era nitugaa nti kati obudde bukedde ddi basiraamu kibalemye nga mambi esazi obusiraamu mambya bwesala obudde buba bukoze eki ne oba walaganyisa muno nja kukusasula ssente ku lunaku gundi nga bukedde nebwajjanga enjuba totenapaayo tomuletera bya kizungu olaba sunrise enjuba yavuddeyo buba bukoze eki bukoze eki oti tutandika ddi okusiiba nga mambi esazi tukoma ddi ng'egudde enjuba ni malayika bw'eva mu ggulu nga nabbi amaze okulaalikibwako essala sallallahu alaihi wasallam malayika Jibril bwe yali emusomesa essala yatandikira ku ya subuhi yatandikira ku yaki ku ya subuhi kitegeeza eyo yeesooka. Barakallahu fikum. omulyaza amaanya yange nga kigazi obukyasinze okuba obunene obulyaza amaanya kola shiriki. Inna shirika la dhulmun adhim. Shiriki bulyaza amaanya bunene. Obuddako obulyaza amaanya waliwo bwe tubuusa amaaso okutyoboola ebitiibwa bya bannaffe ng'omugeya omutemerera waawe oba okoze eki omulyaza amaanyisa kibuddeyo bulungi era kibula ku kiyama mu mabanja ge tugenda okusasula nakyo mwekiri. Nabbi yamenya naga waqad shatama hadha nga yavuma ne gundi gwe agenda okusasula tolabanga n'okuvuma lifuuse ebbanja
agenda disasula. Nocho intihaku a'radhi nnas, okutyobola ebitiibwa by'abantu nakyo buli azaamaanya. Ate bunene nnyo businga n'okumuli azaamaanya kino ekikalu nti ssente. Kitegeerekese. Kakati kugeya, kutemerera, kukola ki buli azaamaanya. Naye ebyo ebigwa mu kiti ky'okutyobola ebitiibwa by'abantu ekikyasinza okuba ekibi kukaafuwaza musiraamu. Teri kivumo, teri kibi nga kikkakkanya kitiibwa kya musiraamu kusinga muyita mukaafu. Era bw'oba tofunye bujulizi bwa nkomeredde sanze avaayo lwa muzeddaayo abadde agenze kusabayo kambe nga tonnafuna bwa nkomeredde tomukaafuwaza. Waakiriwa Allah abenga mukaafu kubanga ye Allah aba amanyi gy'ava okusinga gwe lw'onaazimbira ku kulowooza. Buli azaamaanyi obulala bwe bino ebikalu obw'ebintu ebiki ebikalu omuli ssente, omuli amataka, abba ettaka lya munne ne bwe liba lyenkana kibatu bwe kiti tuwiqahu, ettaka ligenda musibwa mu bulago paka mu nsi ey'omusanvu. Era kyekiraga nti nsi omusanvu zikka wansi. Nekigamba nti simanyize continent si ebyo si byaffe. Obulyazaamaanya kigazi nnyo. Bwe tugenda mu kwenda wal'iyadhu billah kukyasinza okuba okubi ennyo ate kwenda mukaamuliraano. Ekitegeeza waakiri oli ayenda kwatali mukaamuliraanwa naye nga tayinze kuwa mukaamuliraanwa. Ngamba nedda ekisinga obulungi birekera ddala. Naye bw'olaba nga kikkakaseeko ku bibiri okukolako ekimu, oli wagamba nti kukulya ennajisi n'okunywa omusulo okolawo ki? Tugende ku kibuuzo ekirala. Omukkiriza y'ani? Man amana billahi wa rusulihi wa kutubihi, kyekiddako wal yawmil akhiri, malayika nzirese, wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Kuba nabbi baamubuuza nti ma huwa al iman, obukkiriza kyeki? Obukkiriza kyeki? Ebyo si yamenya. Kitegeeza ne bw'ombuuza omukkiriza y'ani, kiringa buŋŋamba obulimi kyeki ne nkubuulira. Ate omulimi kinyanguyira okubuulira omulimi y'ani? Yakola ebyo eby'obulimi. Kati ne bino ebiraga obukkiriza bye bikola omuki? Wabula eraga omukkiriza nga si mujjuulirivu. Nga si muki? La yu'minu ahadukum, tasobola kuba mukkiriza omu mu mmwe hatta yuhibba li akhihi, paka nga maze kwagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi, kye yeeyagaliza. Singa sikwagaliza kye neeyagaliza ama nkaafuwadde. Kati kitegeeza waliwo omukkiriza omujjuulirivu. Nga n'omusiraamu, al-muslimu, omusiraamu man salima al-muslimuuna, oyo abasiraamu gwe baba bawonye min lisaanihi, akabika olulimi lwe, wa yadihi, n'akabika omukono gwe. Oli bw'aba avuma abasiraamu aba akaafuwadde? Nedda, kiri omusiraamu omujjuulirivu. Gende mu maaso. Essola y'ekiro esaalibwa etya? Erina ensaala nnyingi, naye esinga obulungi eyo nabbi gye yagamba sallallahu alaihi wasallam, salatu llayli mathna mathna, essola y'ekiro ya raaka bbiri bbiri. Yayitakomese nti tiwali nsaala ndala, kuba Aisha ayina endala gye yatugamba tisalli arbaa, yasaalangayo nnya. La tas'al an husnihinna wa tulihinna, tobuuza bulungi bwazo na buwanvu bwazo. Kitegeeza zaabanga nnungi nnyo ate nga mpanvu. Meka? Nnya. Kati eno egambye nti swala y'ekiro raaka bbiri bbiri, kulaga nti ensaala ekyasinza okuba ennungi. Lwaki esinga ku yennya? Kubanga yennya ebaamu tahiyaatu ki? Emu. Ate eno gy'osadde bbiri bbiri w'omalirayo raaka bbiri, w'omalirayo raaka nnya, oba osadde tahiyaatu meka? Ng'osinze kwasadde olumu emmeka? Ennya. Barakallahu fiikum. Salatu tasbihi esaalibwa etya? Tukatukilekere Sheikh insha Allah kuba kiriko bibiri. Ntuufu ekyo kimu, kyakubiri bwe banga ntuufu esaalibwa etya? Ye bw'obanga akibuuziddwa talaba nti ntuufu, bali abaalaba nti ntuufu esaalibwa etya? Sheikh ajja kibanyonnyola insha Allah. Ennyambala shaliya n'akakaaya.
abadde mu busiraamu bino bw'anaaba abituukiriza nga era enyambala y'eshariya n'akakaaya ajja kuba ayambadde bulungi. Ekisooka olugoye lumubikkira ddala okuva ku mutwe paka bigere. Ngambye paka bigere. Abakyala tebaagala kubikka bigere. Nga nabbi bwe yabagamba sallallahu alaihi wasallam mu kusonga y'okubikka ebigere nti yurkhina shibra, basse wansi engoye zaabwe okuva mu ntumbwe wansi bongereyo kibatu kuva mu ntumbwe. Baamugamba nti idhan tankashifu aqdamuhunna, bwekinaaba kibatu bubatu okuva mu ntumbwe ebigere bigenda kubikkuka. Baali bategeeza ki? Tibigenda kubikkuka ate tukuname. N'alyoka baga nti yurkhina dhiraa, kale bazisse wansi ekigero kya nzira. Awo no baali tebamubuuza mu swala, baali babuuza nga batambula ebweru. Kumanya gye baali bamubuuza? Baamugaa nti anti kati bwe luna tunaaluwalula ekigero ky'enzira lujja kgenda lulinnya awakyafu. N'abalunga nti bwe lunalinnya awakyafu lujja kulinnya awayonjo, wali awayonjo wayonje wana waki? Kati wabagambidde nga bali bweru wa swala ebigere baleme kubiraga olwo butyanga ate bali mu swala. Kati omukyala alina okwambala olugoye kuva waggulu paka wansi, wabula n'alekawo ebibatu naki ne feesi. Ate n'ebyo ebibatu ne feesi abamanyi bakigamba nti efeesi bw'enaaba teekeme bantu, awo n'olyoka olekawo ki? Feesi. Naye feesi yo bw'enaaba eringa njuba oba mwezi nga buli omu atunuulira gwe, kiba kikkakatako okubanga okola ki? Kati ng'oweewuwo kiba kikamukatako okuba nti ateekako akaki. Ate n'okuteekako niqaabu naye ng'ebigere biri bweru, ng'ate ebigere byo tugambye bwereere, ate feesi yo si 100 ku 100 nti bwereere, oba olina okutereezaamu. Mbiri gonna ogubisse kiwedde. Kyakubiri nga terukumiima. Luba lukumiima ne lulaga obutuuliro ne lulaga eki, luba tiruvuddeeyo bulungi. Ekyokusatu nga terutangaala. Terukola ki? Terutangaala. Ekirala nga tirufaanana zaabali, si mu kkala wabula mu ntunga. Terulinga olw'abasisita ate. Basiika naye n'ayambala ekkanzu ng'ate eringa gawuni ya ffaaza, ewezeemu kisipi wakati. Anti kasita weesiba mu kiwato awo oba olumiimi, ate tugambye nti lulina okuba nga terukumiima. Era bw'ogendanga ggula olugoye n'oyimirira bw'oti nga lulinga lusoggo weesoggamu bwesozzi nga lutaayayanga ekkanzu yange eno, olwo lwe lw'ekikyala. Naye ate kyannaku ate n'ateekako akasipi. kino kimalire ddala weekiriwo Liinamu katono tukyamala okwa kasipi kennyini. ne ku basajja akasipi mukeegendereze. Kegendereza abasajja. Nammwe muyinza okwambala obulungi engoye wansi nnungi naye n'osiba akasipi n'okutama bwoti. Kugamba obutuuliro bwonna nga bye tugamba abakyala nti engoye zireme bakwata, tulinga abagamba nti abaami bo zibakwate. Era olaba abamu obuwale wansi nga akanyane bwe kaba kamuyingiddemu, olugoye balusala busazi. Engoye ez'edda mu butonde bw'ensi zaalinga ekkanzu yange eno gye mulaba nga luva waggulu paka wali we lukoma. Naye bagenda bazambusa mpola mpola kakana nga baggyemu kye bayita essaati. Era mu Kuwait gye nasomera essaati bagiyita al-qamisul qasir, ekkanzu ennyimpi. Tuyagala kanzu ennyimpi y'essaati. Kati ate bannyinaffe ne bayisa nawo ne bawambala kondisho. Ne wabaawo n'abambalira ddala stark naked bukunya. Kati engoye ez'obutonde bwezito bwe zaali. Era naye Yesu akuba sirima naye singa nali nnima oluba oli awo ennaali kyambalidde. Kivuddeyo bulungi. N'ekirala tolukuba kawoowo, tolukuba kaki, jjawo ng'oli w'abalo. Era kino kikaluubiriza nnyo abakazi tubalaba ku social media. Abawarabu nga babwekuba eno gye tukuba ekyeyo, kyo ekyakutwalayo ofuneyo emisomo egyo egitali mituufu.
ojja kusanga nga bajje beekuba akawowo nga akeekubidde wabba byotubuulira kuba mutugamba eri tetutambula era ne bwe tuba tutambula oba akakubye nga alina ebba mu mmotoka atuwasanga ne mu kkubo ng'omanya oyo kati bw'oyagala okufaanana oyo ali mu kkubo akeekubye kuba Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yasanga omukyala ng'akeekubye bulungi namugamba ina turidiina ogenda wa ila almasjid ngenda ku muzikiti walahu ta'attarti bwe weekubidde akawowo nti ye namugamba agenda oddeyo ekonaabe ng'omuntu anaaba janaba era bakivunula abangu baaga nti olaba akeekubye agenze kunaaba anaaba janaba kitegeeza ki amakulu amatuufu agaakirimu ti anaaba janaba anaaba mubiri gwonna ne yejjako obukyafu bwonna n'akawowo kejjiremu ddala ng'oli bwe yejjako obukyafu bwa janaba kati bwe kiba ng'ayambadde shariya n'akakaaya ng'atuukiriza bino oyo nga tugamba nti ayambadde bulungi. Barakallahu fiik. Family planning ekkirizibwa mu Busiraamu oba waliyo ey'Ekiganda? Ey'Ekiganda ebifaananyi ekibuzo bye yakiwandiisa ey'Ekiganda sigitegedde bulungi naye agamba ya Busiraamu. Ekituufu family planning bw'obanga okola spacing okola ki? Spacing yeeruwa nti juzi nagenda nensaako akaana kange nga kakikyali akookubiri maama waako yakazzaako ng'akasooka kalina emeka kati kano akasooka ne kava ku mabeere ne kadda ku gano agente seekawuyondo mumanyi kye baayogera ku gente ago mwana abaamu oluteetete olwo awo osobola okukola spacing either ng'okozesa empeke bwe ziba tezikosa bulamu bwo oba ne mwesonyiwa ensonga z'obufumbo kubanga awo oba tojjiddeewo ddala nsonga yaki yakuzaala ey'okugirawo ddala ey'okuzaala ate tebagiyita family planning mu Busiraamu tojjirawo ddala kuzaala kujjako ku medical ground bakugamba nti buli lw'ozaala bakusala tetukyalina we tusala lunaddako kale tuyinza okusala gye twasala edda naye oyinza okugenda oyinza okufiira awo kano akaana k'oyagala ennyo ko ne kasigalawo nga kalamu awo nga tugamba nedda bulamu buno bwe twekakasa obwa maama bwe tuba tulwanirira bino ebyokuzaala abiveeko nekyo nayagala family planning weebuuze ku seeka nga mumanyi ng'alina n'okutya Allah. Waliwo ne withdraw method naye ekola family planning ebaagikozesanga ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, twalinga tukola withdraw nga Qur'an ekka. Basahaba we bagamba amakulu Qur'an neetakka kutugamba nti mukola kikyamu. Tudde bulungi. Barakallahu fiik. Sheikh, omukazi akkirizibwa okukebera essimu ya bbaawe? Okutula mu ssimu ya munno kigwa mu biti bimeka? Bisatu. Ekisooka ayinza okwatulira balo n'akwatulira nze essimu yange oba pini ya sente oba yaki eyange eri free eri open kati nzinga eyange eri open tiwaliwo kasente gundi nti kantooleko 13 ezibuzeeko tewali buzibu nga mwakola ki mwakkiriziganya ekyo ne kiba kimu. Ne wabaawo n'omusajja omukambwe oba wano ngaani koogeza n'okwata ku ssimu yange nja kusibira bye wajja nabyo bye nakuwa tojja bitwala. Waliyo omukambwe bw'atyo eyo togezanga kubanga akoze eki akugaanye. Kali n'obaawo embeera ey'okusatu nga teyakugaana ate era teyakola ki? Teyakugaana ate era teyakukkiriza. Kati awo etteeka erikolawo lyeriga wala tajassasu, temukettagananga. Kale tiwaŋŋaana naye nja kuba nkoze eki? Nkukesse. Etteeka erisembayo okutunula mu masimu lyerino
munnange baze oba mukyala wange lwe bamukubira essimu yeekanga bw'ati n'ava wendi n'agenda n'agiwuliririza eri buli lwe ŋŋendayo okumulaba ayogera n'ani n'agizikiza. Olulala yasangulamu ne simu ebadde emukubiddwa, olulala yatuuka ne ku leva egisuula mu ttooyi. Kaakati afaanaganako bw'atyo. Oyo ye gitunulemu buli kaseera olaba ani oyo ayagala okuttira amaka ge. Kitaawe ayinza omukubira essimu oba maama we oba mwannyina ne yeekweka bw'atyo. Era mu kiti ekyo n'ennabbi we yabeererako ne bambega n'amawanga nga Uganda mu kiti ekyo babeerera ne bambega. Poliisi ebadde eyita mu kibira wali ne weesogga ekibira kukubongereka nti wendi Kamada newankubadde ndi musiraamu eno sigenda gitunulamu wala tajassasu temukettagananga kyekikuddusiza oyingira ekibira. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Shekhe mbuzi singa nzija okusala amagadi nga ashiri yankiseeko ate neetuuka mu jjama nga basala magadi nkole nti ekyo abamanyi baakyawukanamu naye ngenda bawanze ekyabamanyi kyennamatira naye nga tisijja kugaana babuulira nga endowooza zaabwe nga bwe zaali. Mulimu abaagamba saala mangu asiri gy'otalina saala gisaale mangu ogimalirize weegatte ku bano nga tebatunuulidde anaasanga omaliriza oba tonnamaliriza sooka kuyemabega. Abamu baagamba bwe bati. Abalala baatuuka n'okugamba nti nedda naawe yingira mu magalibi ng'era osaala magalibi bw'ogimala oluvannyuma osaale ki? Osaale asiri. Abalala baagamba yingira mu magalibi n'enniya yaki? Eya asiri. Bwe batoola salaamu andi g'olina kusaala mmeka? G'osigale ng'otudde. Bw'osigala ng'otudde ekisingako obulungi olinde bakutooza essalaamu naye era ne bakuta nti era ddembe lyo okwetooza essalaamu. Abamanyi baakigeraageranya n'embeera eno nti imaamu singa abadde asaaza subuhi neerabira naano laka ey'okumeka ey'okusatu ne mugamba nti subhanallah n'alemerayo mumugoberera? Temumugoberera. Ekigaa nti imaamu yateekebwawo lwagobererwa agobererwa mu bituufu byokka. Naye imaamu singa agenda okutaba n'isaawe batejja kukola oba n'atoola salaamu salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah nga tumugoberera mu ebyo. Katireeza imaamu tumugoberera mu bituufu. Kati ku ssubi aleesera akayakusatu abamanyi baagamba tetumugoberera n'ekisingako obulungi tumwawukaneko mu ekyo naye ajja atutooza essalaamu. Ekyo kye baageraageranya ne ku magharibi nti nga wali ku subuhi bw'omulinda akutooza essalaamu ne ku magharibi ge bw'obanga ezize essatu ziweddeyo sigala ng'otodde akutooza essalaamu. Era kino kye kiraga n'abakulembeze baffe abali ku ntikko mu administration bw'aba alina kyasobezza osobola omwawukanako mu ekyo kyokka ne mu birala n'osigala ng'oli loyo gy'ali obusiraamu ne butambulira wamu. Kusinga bw'onaaga nti abuli kamu nze abuli kamu budde bulungi ku musingi ogwo ku swala tukifunamu ekyokuyiga nti kajja ntooza essalaamu. Era Ibn Taymiyyah yayaga nti kyekisinga obulungi akutooza essalaamu. Bismillah. Omuntu asobola okutalaka munne nga tewali baabawoowa? Omusajja akkirizibwa okutalaka omukyala nga tewali baakola ki? Baabawoowa. Wabula kano mukeegendereze, bw'owanga mukyala wo talaka tusaba Allah oleme kugimuwa ono gw'oli naye awaka.
naye singa Allah akigezi abyogera si yabireeta womuweera talaka siwo kitegeereza abantu siwo kitegeereza abaki kisigala kyammwe babiri kuba agenda kusigala nawa mu makaago agenda kusigala wa mu makaago ensiwa ekimanyira nti kati wakoze eki mukawulidde bulungi ako idda ng'ekoze eki ensi kyalaba bulungi suratu talaq Allah atugamba mu suratu talaq kumanya talaka yeetaaga ne tugisoma nnyo kuba erina amateeka mangi gayinza n'okusinga aga nika kubanga wali ku nika tuba mu masanyu naye talaka tuba mu busungu tuyinza okukola ebyobusungu tulaba mu Qur'ani mulimu suratu talaq naye timulimu suratu ki gyeri suratu nika ya ayuha nabi owange gwe nabbi idha talaqtum an-nisa mbanga mutalasa abakyala muwulira Allah nga bw'agamba awo siwe mbadde njagala naye awo bikwata kutalaka Allah agamba fa idha balagna ajalahunna bwe bagenda okutuuka mu kiseera kyabwe bakulu idde kweko fa amsikuhunna bima'ruf muyinza obbasigaza baida tennaggwako mu ngeri ennungi aw fariquhunna bima'ruf oba mwawukane nabo wa ashhidu bamaze okwawukana nabo muteekewo abajulizi dhawai adili minkum nga babiri nga benkanya mummwe abasajja minkum mummwe bakawasa eno aya wano tutera gissa mu nkola mu Uganda idda weggwako olwo ensi lwemanya nti watalase kuba luli abadde mu makaago ate mu kisenge ayingira yeke kakutanda sekasimu yatera okugamba bw'atyo gwe ne kakutanda ne weefiisa ne kakutanda n'ofa gwe omusajja ng'omukyala akyali mu idda emmaali tumuwa emmaali tukola ki tumuwa era bakubuuzanga akakunizo ka puzzle nti musajja kyakkirizibwa n'okubeera n'omukyala naye ng'ate si wuwe ng'oga nti ye musajja ng'atalese mukyala we ng'akyali mu idda abeera waka era abakyala mweyisenga bulungi nnyo mu biseera ebya idda awo buli kyonna ky'omanyi nti kinazza omutima gw'abalo kikole ate era wagambira nti nkutalase n'agamba nti fuluma tofuluma jjawo ng'akugiddeyo jambiya naye Allah yatugamba temuba fala tukhrijuhunna min buyutihinna temubajjanga mu mayumba gaabwe Allah yagayita mayumba gaabwe mukyala takyesibangako nti gange nange nnako sheya nedda amayumba gaabwe gababadde basulamu temafulumyangamu nga idda teddakola ki naye idda bweggwako ng'oyitayo babiri ne bwe bataba bali tolaba ne mukuwoowa abajulizi ababiri tumanye okugamba ti omu ave ku sayidi y'abaami mulala ave ku sayidi y'omukyala si kalombolombo omujulizi asobola okuva ku sayidi emu oba ku zombi oba ne ku sayidi zombi ne wataba abajulizi naddala nga ne bwe kiri nti abayitibwa abajulizi mubamanyi abayitibwa abajulizi be baba babaddewo ku mbaga la nikaha illa biwali teri bufumbo butuuka kugira nga babaddewo guardian agaba n'abajulizi babeka be bayita abajulizi be bantu babadde ku mbaga kati baluwa mwena abali wano mwe bajulizi tukikola lwakuba ensi yayonooneka netugamba tutekene mu regisita tuwandike nti gundi yawasiza gundi era bano be bajulizi lwansi kwonooneka naye obufumbo obutali mu regisita buba bukyamu tebuba bukyamu nekyo kyo tukikolanga kalagaano ate ne mukutalaka ebintu byayonoonese kyetaaganawo okukolawo akawandiiko abantu nga bazze bangi nze eno ye marriage certificate nze maama Maimuna kitammwe nga mpasa muleete divorce certificate nga nta ng'erabikawo iyi nga kitaffe ewuwa abadde takyajjayo nti abadde andi azaamaanya watuuka n'okuzaala nasobya mu nsi gyebiri n'olwekyo obuwandiike buba bukola ki tubuzeeyo nga bibiri sheekhe nga bwamala okusaala nzikirizibwa okumubira omwami wange okukamala obukamazi
era oyo bw'oba tomububidde oba onaabubiraani. Fe abasajja nno mu bantu abatagenda nakuwulira ku lusu lwa jjana ye musajja atabubiraani mukazi we, addayuth aliga mbizzi. Oteekwa okububira bakukiyita kukola ki? Kububira mukyalawo ate era naye akububire. Era bw'obanga gwe omukyala ne balo n'ogamba nti nze baze tambibira, tobitugambanga, kabonero akalaga nti takola ki? Takwagala. Agamba genda naawe. Naye omuntu ng'ayagala munne amububira. Wabula okububira tikuteekwa kubaamu bannalukalala. Ate gwe engeri gy'otunda ennaku z'abakyala gwe bazi kirabika oyogera n'abakyala bangi. Naffe abasajja bwe tuli tububira bannaffe, naye kirina okubaako naki? N'ekkomo. Gwe owa mukyalawo ka woteeri akolemu n'ossaako n'essimu bamukubire ng'atwala emmere. Ate olumukubidde ate n'oyomba. N'olwekyo okububira kya butonde. Yese eggwanga tebugiraba. Zisobola okubeera awaka ebbiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kibuuzo kyange kiri lwaki mu swala ez'olwatu surat al-Fatiha aya esooka tusoma bisimillah tetugisoma mu lwatu nga kibuuzo kigamba bisimillah aya ku surat al-Fatiha. Lwaki bwe baba tusaaza mu swala ez'olwatu tebagisoma mu lwatu ne tugiwulira? Ekyo Sheikh nakyajja kyanukula naye ng'omusingi gwe njagala obalekera nti abamanyi bakyawukanamu okusoma mu lwatu n'okusoma mu kyama. Kitegeerekese naye ng'ekigambo ekisinga okuba ekinywevu okuba nti kyama, kuba Anasi radiyallahu anhu eyasaaliranga maka ga Nabbi muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuweereza emyaka 10 bw'atyo bwe yatugamba. Nasaalira emabega wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'ensaalira ewa Abubakari, n'ensaalira ewa Ali, saamuwulirako nga ayatula. Ate hadithi ezigamba ng'eya Abu Huraira genda basaaliramu ng'omubaka bwe yasaala. N'asaala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nga yagisoma mu lwatu. Ekyo kyanukula otya? Ate bwe yagamba ngenda basaaliramu kati ate yalisadde mu kyama. Kuba ne tahiyatu era yagisaala mu lwatu kubanga yali mimbabi at-ta'lim, ngeri yakola ki? Yakusomesa. Kiwuddeyo bulungi? Anna isaagala kusukkaawo mpa ku bitabo byage ebyo. Leeta wano. Mugenda kunsonyiwa ngenda kuddayo mangu naye n'ebitabo